agali mu nkuubo oba etwogerera omukulu mwami Bitaano yazzeemu nabba billions of money era takyakwatagana bulungi n'Amongi. Ensonga Amongi ye yabadde nga bulooka oba ye yafera ssente okuzijjira mu 7 okubeera nga Mpuuga azifuna, naye Mpuuga kasita yafuna ssente ezo zonna teyasobola kuwaako Amongi yadde olw'ataano. Ssente ezo baafera mu 7 nga bagamba za DA, okitegeera, simanyi Development Association we bityo. DA kisikamu kya DA Development simanyi Association awagenda developing abandi tetufenaffe tetumanyi, naye nga omanyi nti emitima munnange bo abasajja emitima gyabava mu kifuba kati gyabadda mu nsawo, okitegeera. So Mpuuga n'Amongi baafunyemu obutakkaanya, nsonga eri ku ssente. Yazzeemu nabba billions of money. Mpuuga yakubye ttaamu egenda, yoyo muteeketeeke. Obubbi yabusomera Mmengo, obubbi gye yabusomera yoyo. Kakati tekikwewunyisa okulaba abasajja nga Mbwa Tepama Kakembo ng'avaayo ayogera nnyo ku nsonga y'ennusu eya miliyoni 5. Ekyasinga okuluma abasajja bano Mpuuga, Sseggona, Mbwa Tepama, kagurupu kaabwe, ekyasinga okubaluma nti Mpuuga tatandise kati okubba, baludde nga babbi. Naye ekyasinga okubaluma nti akasente ako miliyoni 5 bwali busente butono nnyo okusinziira ku ssente ze babba. Kyekyasinga okubaluma, ekyasinga obbaswaza nti akasente kaali katono nnyo, busente bwali butono. However, si ssente ntono, naye ku bo nga ababbi ssente ezo zaali ntono nnyo. Era ensonga lwaki kiri ekisajja Kimbwa Tepama kyavuddeyo ne kyasama ekigamba obusente butono nnyo, obusente butono bwe nsobola okukola ki ogula, temusobola nagula poloti wano eno wano Entebbe wendi. Ne weebuuza ajjeyo banka statement ye nga tannafuuka mubaka, yali ezitowa ki eyabadde ayogera ebyo? So kibaluma nnyo kyabaswaza nnyo okubeera nti yakwatibwa mbubbi nga busente butya butono, naye teri bubbi nga butono. Nyongera okujjukiza obubbi bwonna, oba okubye kinene oba okubye kitono, obubbi bwonna busigala nga bubbi. Naye wano Munnayuganda wolina okubeerera omugezi wakati w'okubeera nti ababbi tulina bangi mu ggwanga, era kino tebakikulimba. 95% kuba kulembeze be tulina oba kuba bantu abakola mu gavumenti, ekitegeera, bonna babbi. Obubbi buviira ddala ku mulandira wansi ye Museveni ne bugenda paka waggulu. Kati ne bwe tunaalwanisa obubbi ng'obukulembeze tebukyuse, ne twogera ku bubbi ng'obukulembeze tebukyuse, tewali kijja kubaawo. Kubanga era omulaba Museveni ababbi be we bamukwata oli nga abbye, amujjabujja mweno ofiisi n'amuteeka mu ofiisi endala. Oli bamukwata nga abbye nga oyo mubbi mulungi kasita sente baziteeka wano, okitegeera, talina kyakolera babbi. Ensonga eri emu, ye ne famire ye be bakyasinza okubeera ababbi. Obubbi buviira ddala ku mulandira gwa Mwami Museveni gye buva. Kati Omunnayuganda olina okulwana ennyo okulaba nga tukyusa obukulembeze bw'eggwanga, olina okulwana ennyo nga okulaba nga tuteekawo Kyagulanyi. Bobi Wine yajja okuleeta amateeka amapya agajja okukugira obubbi. Kino nkibabuulira. Omubbi akwatibwe kati nga bakwate Mpuuga nti obadde obbye ssente y'omuwoomusolo nga balina okukusiba emyaka 2. On top of that, ebintu ebyo byonna bikwatibwa, biboyebwa, ne bitundibwa, ssente ezibivuddemu
nezidda mu gavumenti oba nezidda eri abantu awo tujja osobola okulwana n'ababbi neewa bino nga Museveni yakyatufu tubaddeko tugenda kwogera ku bubbi twogere ku bubbi twogere ababbi tebikyabalya twogere ku bubbi tukole tutya ababbi naye nga babbi bonna babbi ba MP bonna babbi kasitobeera nga occupyinga office mu government bonna babbi ebyo byonna bi supplementary budget baseba bayisa ebitali mu magezi ebigundi baseba bayisa babbi kwana wabeerako n'omutemu gwabwe babbi ezo supplementary budget bakimanyi bulungi zibayisa za kibbi bakimanyi bulungi panate taliyo bya kibbi bakimanyi bulungi simanyi enegunde yakavaawo yani oyo simanyi UEDC simanyi oyo umeme yakavaawo sente zeba kutte billions of money okuziba simanyi okuzibawa bakimanyi bulungi bya kibbi nebo tebafaayo olw'ensonga we babiyisa nawo babaako n'omugabo tebakwatako okumanya abasajja bano bamanyiira akulaga nti mu kawaayiro akawumeme tulina obbasasula mangu nga before apulinga lumu lwansonga waliwo akawaayiro akatukwata banguwa lwansonga kiriko ssente naye ku ishu z'abaganda bafe abavundira mu makomera inga high court yasalawo tebaddamu kubeera nga babozesebwa baki mu kooti z'amagye era baveeyo badde mu kooti ziri civilian awo tewali kawaayiro kabakwata tewali kawaayiro awo era tebafaayo ekyo tekibanguyira wafuna naye wano akawumeme okuleriisinga billions kitwalo awaliwo akawaayiro akabakwata era banguwa nnyo akawaayiro ako kaleme kubakwata ensonga eri emu balina ssente zebafunako kati okugogola obubbi okumalawo obubbi mu ggwanga Uganda okwetaakuluzaako obubbi tulina kukyusa muntu ali mu ntebe ennene yalina otoviira Museveni yensibuko y'obubbi mu ggwanga Uganda yensibuko y'obubbi buviira ddala ku ye gwempaayo omubbi omu gw'omanyi eyali abonerezeddwa mumpe taliyo nfuna naye abantu nga ffe kati wenjogera kibanguyira olonze we bankwatako ntulugunyizibwa mpisibwa mu mbeera embi n'okusinga bo ababbi gye bandiyiseemu era ababbi bo bakuumwa bugombe mu ggwanga Uganda awo ababbi mubimanyi bye tuzinga tubyogera esege okumalawo obubbi mu ggwanga Uganda akiddamu abana Uganda wano wetulaga kwebeereramu kalonde kakuume kalwanire protest vote tukyuse obukulembeze bana basajja amanyiira bonna ne bemulaba bali mu kulwana bagenda bayingire parliament simanyi bikoze bitya bonna babbi awo bonna Erias Lukwago babbi bonna ba politicians bonna babbi wala boli kweyita Toto Warod nze ndi Toto Warod era kati ndi Toto Warod ne Toto Warod alemede mu parliament babbi nchwabu ulia chino babbi wamala okubba nga bajja mu nkuboza parliament nga batwasamira kakati olaba era kakati kakati olaba nzege owewonya babbi mu police ejjudde obubbi parliament wajjudde obubbi kitongole kya mwezi wajjudde obubbi executive ejjudde obubbi babbi okukimalawo Museveni alina kugenda kino kibagamba yandoza era obubbi kasita gavumenti ya Kyagulanyi eyitandika buteeminga nga tulwanye onfuna ojja kulaba nga ne parliament tekyali yakulwanira
naye essaawa zino palamenti yakulwanira olowooza bakwagala nnyo bagenze kuteeseza kubba bagenze kubba palamenti. It is a criminal sin. Ekyo Kyagulanyi yakyogera nakalina mubaka n'omu gwasosodde. It is a crime sin parliament. Baba bagenze kubba. Naye kasita walitandika obbuteeminga nga Museveni avuddeko gavumenti neetereera ojja kulaba nga mu palamenti eyo abantu tebakyayagala kugenda tebakyagirwanira. Era palamenti ejja kufuna omulamu omutuufu. Eribeera ku mulamu omutuufu gwa kuteeseza abantu, gwa kuweereza abantu. Bano babbi. Bubbi buli mu palamenti obumanyi. Kutidde. Ne olaba abalwana ennyo bangi ku bo beefuula wano mu feesi babalaga nti baagala nkyukakyuka naye ng'alimba. Alaba akalimu Kyagulanyi agenda kamalawo. Musajja azze amaliridde akalimu k'obubbi akamalewo. Buno buvunaanyizibwa bubwo Munnayuganda. Munnayuganda. Obuvunaanyizibwa bubwo. Kitegeera. Kati